abali ku Sakata vibes tubaniriza one more time the Dj.Senior'B Dadumekisoza manyiga mgongo yali ku kamera tuze again tukuletera ensonga tubadde tuludde okuwa stories nga zino ezogoberera eno tugirese kyo inokola beerawo subscribinga bwofuna kalinka sharing because waliyo bangi abagala olaba stories zino bafunamu ebyokuyiga bazikyusa obulamu bwabwe mu ngeri emu oba endala so this time tuleese omukyalo nalina kyagala obeera nze mubaleetedde bwe namusanze nanyumizaamu engeri gyagala okikola gyagala okikwasaganyamu oba gyagala okiddukanyamu nga kiyinza okuba nga nze ng'omunyinza obutasobola kumutuusa wayagala kuba naye ng'ate singa mba mubawadde wano tomanyi bayinza okubayo muzira kisa oba omuntu yenna alina obusobozi naba nga asobola omukwasaganyizaako so tugenda kuba tutambula mpalapala awulire story ye ofunamu ekyokuyiga well and good oba toyizeemu kirungi era nakyo era of course gwe gyolaba ng'omukaaga nze nyinza okubanjiranga 9 era nabo batolina buzibu you understand oli bwakulaba ng'oyambadde red akwa dressing nga wa NUP oli munawe yafuze nedda siri oli karedi okagala nnyo oyagala nnyo kala ya red si nnyo kiri awo naye nga eriemu kuze njagalako ekitonotono eriemu ku kala zoyagala kala gyoyagala yeeriwa gyoyagala ennyo ntera kwagala nnyo pinki olwo pinki era naye mulaba ku mubiri kwali takubulako pinki neki pinki papo pozi ne black oyo tatera kuba mubi ne white abantu abagala colors ezishininga baba bantu abali mu entertainment sisuubira nti ba entertainment bokka kyabonna okay nati nalowoozeza nti abayimbi bonna sitole zaabwe zitandika nze nali muyimbi nga kyali mu lubuto lwa maama buuyo ku ssomero ku nasa sikulu nga nzaalidinga kwaya nga nzaalidinga ebikokyo gwe si bw'oli mpazi okutandikira mu ssomero primary okuyimba school kwaya olwo ng'oyimba ddoboozi ki soprano Kaka soprano sitegeera bayimba batya tukookeremu nonda akayimba oba olina akayimba londa nabo bana akasobola nonda akayimba omutima we gulwala okwagala aka Juliana kemba nyimba koba oyimba mu soprano okamanyiko yeye Juliana omwagala oyo mufiirako tusabule omutima we gulwala okwagala nga guluma gw'otonyige ntoba okuwe ku ddagala guwone obwange mulinga omuli ebituli ye soprano kati amaloboozi amalala ge galiwa agagenda ne soprano waliwo tena waliwo alto ne bass eyo bass ngimanyi eyo banzala nayo setagakola lihaso amanya go gwana amanya nze Natukunda Jacqueline nali ndaba comedy store walumu ku social media okwo ne babuuza omwana what do you do yayogera amanya ge ne bamubuuza what do you do n'agamba I am a Munyankole yes and the whole place went crazy like yali surprise nnyo okumanya nti n'okubeera obeeza Omunyankole ebeera occupation like obeera olina ekyokukola oba Abanyankole like bagamba what do you do like I'm a Munyankole I don't have to do anything oba I am a Munyankole we are rich you know that so being Natukunda are you Munyankole yes and tufedde tubitegeera kati wano osobola osanga Abaganda ne bagamba ab'Ebuddu osanga Abaganda ne bagamba ab'Ekyaggwe Abaganda b'Ebugerere Abaganda Abasese n'abalala so tulaba Abanyankole tuba tulowooza nti nno muba Abanyankole mwonna namwe mulina mu tribes omu Buklans
Kati oli munyankole ki? Ekyo nga kiraga ng'ekikalu bye naye nga kyemanyi nti gyebuli. Gyebuli. Akakoto kamanyi. Akakoto kamanyi. Omaze ebbanga ki bino okuba nga n'Oluganda olutereeza bulungi? Mu Buganda najjayo nga nkyali muto. Wajja okyali muto? Ng'ovaawa? Embalala. Ng'ova Mbalala? Kitegeeza Olunyankole olumanyi? Olumanyi? Naye ng'otereeza nnyo Oluganda. Anti eno najjayo nga nkyali muto so. Munnange bangi bajja ne bigaana. Kyogamba Oluganda lwoyogera bazadde olwe boogera? Naye ate era ng'odde nali nkyali eri nali mbawuliranga nga balwogera jjajja maama manyi baabeerako nnyo ne Buganda. Namaana ne baddira ddala eriso ne bw'oba oyogera nabo era tebasobola kukutawaanya. Obulamu bubadde butya? Tebubadde bwangu okutwaliza wamu. Tebubadde bwangu. Lwaki music? Kuba mwagala. Kubanga oyagala nnyo music. Ki ky'otegeeza Buganda tuyagala nnyo music? Kyentegeeza bwengamba nti njagala music wabeerawo naawe ekintu ky'oyagala. Kati okugeza nga abantu abamu ayinza okugamba nze njagala nnyo bbiya. Maanyi akyeŋŋamba nnyo. Maanyi gamugo. Kati nze njagala nnyo music mpulira bulungi nga ndi mu music kubanga nnyimba oba bwe mba nga mpuliriza era nze wembeera tewabula music. Mu Uganda osinga wakwagala bayimbi ki? Mu Uganda osinga kwagala bayimbi ki? Juliana yasooka. Oba olw'okuba mu Western? Nedda. Juliana namba emu bonna nga ngase. Bwe mpa random list yo bw'ogamba nti banno tebakuyisa bubi n'akamu. Juliana tampisa bubi namba emu. Rema tampisa bubi. Mwami Mayanja Dokita naye tampisa bubi. Dr. Chameleone. N'abalala bangi. Lwaki Juliana yali ku top? Njagala kumanyawo nyaawo. Juliana yali ku ayawukana ki ku bayimbi abalala? First of all ayimba bulungi. Ate eddoboozi lye eryo si byagamba nti gundi yayimbye kanyimbe ngezeeko nange nja kutereeza ali kugamba oba ngamba ali nakyo. Wali abayimbi abagezaako ne batereeze ngani? Abo tubaleke naye nga gye bali. Naye nejjozi oyo ndaba eddoboozi lye sinaakulirayo gwe bagamba gwe yakoppa okuggyako abamukoppa n'abalala. So how have you been musically? Musically siina we naabadde kuba mbadde mu church. Obadde mu church? Ng'okola ki mu church? Ng'owulira njeri oli pastor? Nedda. Oli mese ya church? Si mese. Ndiga, oli ndiga? Bwe kityo oba bwe batuyita. Omusumba we yani? Omusumba nge Musumba Aaron Mutebi. Obadde ku Miracle Center Entebbe? Ulimba. Kwa hako kuvadde pakadde? Omusumba Aaron Mutebi mbaddeyo kuba mu 2007. 2007? Paka kati ye. 2007? Yes. Ng'oli wa Mutebi? Era last Easter yakaggwa. Nawezeza 15 years mu church eyo. Omanyi anniversary yetaga kulirako keeki. Ebyeddala. Abantu nga bagwa nawo bamanyi. Tubadde celebrating birthday ya Miracle Center we yatandika ngewezeza emyaka 3. Kati koronze oli mu half ya Miracle Center. Nze nga mpeza 15. Douglas Wange yaze. Za'malwa. Bani ababadde kabanene bomanyi. Kusinga babadde basumba. Tebayise like abantu abakolebwa okuva mu kyakyo omalo ne bajja. Babaddeyo ne Douglas. Martin Sakuyaze. Martin teyabadde. Za'malwa Douglas Wange Za'malwa. Yogera ku bayimbi betutunuulira betwandibadde tubuli omuntu bwe yandibadde amanyi oba bamanyi ababaddeyo. Abayimbi? Tebabadde nnyo. Ate bali celebrity bana babulijjo. Nga superstar.
Mwayise baani pate yaliyo ddi? Yaliyo 28 March. Imagine mwayita baani? Yayita abantu beye nga ye bamanyi. Baludde nabo abayise emikono gye basumbye bakuzizza abayise emikono gye nga yalekayo bangi oba tebasobola busobozi ngani mba nsubira Lwangaawo mba nsubira Martin Sako mba nsubira waliwo group z'abadancers awo nyingi nnyo. For sure Lwanga simanyi lwaki oba bamwirabira oba bamwita n'atajja I don't know. Naye ngate kati lijemu ya Lwanga eyo bangi ne lijemu yaddako nga Lwanga avuddewo bangi ani ono Katoyani Flexi yabo bonna bamanyi kyache badde etya tebadde mbi okutwaliza wamu kitegeeza kati olina omwoyo ogukujjudde wennaawo kubanga emyaka 15 ng'oli mu kyaki si subject nyangu yakuzanyisa buzanyisa otyo oliko omwoyo omwoyo atubeerako bulijjo omwoyo abeerako bulijjo I want to know wano mwogerera ennimi ze tutategeera Shankara baba mashala baba muno mwogera biki ziba nnimi za mwoyo ebivuunulwa mpa statement bbiri zibatandikirako ezo Shankara baba buli woli ya Shankara nedda mwoyo yaba ayogera akukkako n'oyogera yali akuseeko emirundi mingi si mingi nnyo naye yayanziseeko otyo lwaki takukaako buli kadde ye lwaki takola ki lwaki takukaako buli kadde tasobola kukako buli kadde kubanga wali bwe tubeera mu kyaki tubeera mu presence ya Mukama olina okubeera focused ng'opayinza attention omusumba kyabuulira bw'okirecevinga n'okigenderako. For example bw'abanga yalanze service ya deliverance bw'oba owulira ng'olina oba weetaaga okubeera delivered bonna tubeeramu ffenna mu kyaki naye si kyaki yonna tesobola okujjula omwoyo basobola okubeeramu ng'abantu nga babiri kati kisinziirako ggwe okwewaayo okwo kitegeeza okwewaayo se kwangu wali okoze ekikololo wewaayo mwoyo nakuka nice njukire wanali nkoze eki tewandyagadde mukuddamu mwoyo okudda mukukako ate lwaki ledda is there a feeling that waliwo feeling yawe yawula n'omanya nti ebyaddala mwoyo abadde azze era either amaloboozi aganfubutuseemu oba agabadde gayogera nange mu mwoyo munda oba mu bwongo gabadde ga Mukama oba omutonzi oba any Holy Spirit around wabeerawo feeling eyo yasooba nga weewaddeyo era owulirawo ekyenjawulo mu myaka 15 obanga emirundi mwoyo gyakakukako obala mibale what is not happening with you kugambyeko ennamba emirundi era ogambye mitono giyinza okuba emitono nga giringa 10 nekyo giba mitono mwoyo wakukako okaaba kisinziira naye era kisinziira okay mukukaaba awo bano abantu be basabira ne bagwa mwoyo yaba abasindisa abamu ate abamu mulimu abasumba bakozesa amaanyi gawe n'akusukuma naye ng'owange taliimu mukyaki obadde oyimba mukyaki obadde oweereza mu ngeri ki okusinga era mu kuyimba badde oweereza mu kuyimba oli mu kwaya obadde kwaya member for how long aba 27 era omwaka gwagiramu gwakugenderamu mu kwaya tuyimbira akayimba kamu kyaki kamu kakubeera ku bwongo buli kadde ku mukyaki kamu komanyi nti buli omu alabika akamanyi naye nga kakubeera nnyo kulowooza kale kakujjira nnyo obanga okalowoozaako nnyo
obanga okawulira ne oba tobiriiko wekanga you are singing along. Mingi nnyo kati waliwo olugamba njagala kubeerawo wooli, njagala kubeerawo Yesu, njagala kubeerawo wooli, njagala kubeerawo. Kakyaki? Waliwo yaluyimba gwe simanyi bulungi naye baluyimbyeyimbe bangi. Since obadde mu kyaki kansoke nkujeyo katono. Where is this guy eyayimba nsaba Mukama leero nkozese nyamba nabeeko matezeko, something like that. Or something wabamwita Morgan, something like that. Grace Morgan. Where is he? Simanyi. Tomanyi? Babulira bw'abantu. Simanyi. Bafuluma nsi. Naye abasinga bafuluma. Wadde niteekateeka? Bafuluma? Pozi ogendayo okukyala okyazi n'enzira. Kitegeeza nga ngenze kuweereza. Kitegeeza oli gospel artist tuba tukuyita? Bwekyandibadde. Naye? Bwekyandibadde naye kati ani amanyi nti ndi artist wa gospel? Okujjako omukyaki. Mukama akumanyi. Mukama amanyi naye. Mukyaki bakumanyi. Kati gwe genda. N'omusumba bwakumanyi. Anyway, gye bali abamanyi abatonotono. Ekyo kitegeeza oyagala kushiftinga kuva mu gospel kudda somewhere else? Si kushiftinga kuva mu gospel naye teganyimbeko ku nnyimba endala. Kiki ennyimba endala zeziriwa? Ng'ez'emikolo. Ennyimba z'eddiini tebazimba ku mikolo. Tulabye nnyo wano bajjudisi babiri tebava ku mikolo. Pastor Wilson Bugembe tebava ku mikolo. Egundi Levikson tebava ku mikolo. Abo baakubadde akajji. Bamanyi bw'ogenda mu studio. Nkolectinga wano because they can be lost for so long. Bw'ogenda mu studio. Before kugenda mu studio. Obeera onofuna ebigambo eby'akayimba ak'eddiini. Akayimba akatendereza either emirimu gya Mukama omutonzi w'eggulu n'ensi oba akamutendereza ye mwennyini. Oba akabuulira abantu ebirungi ebiri ku mutonzi oyo. Kiba kitegeeza nti nga Mukama bwe yagoba Sitaani kabaka w'okuyimba mu ggulu. Yasalawo nti guuni nkutaddeko omukono yimba, guuni nkutaddeko omukono yogera, guuni nkutaddeko omukono buulira, guuni nkutaddeko omukono solooza ekimu ekyekumi mu kyaki, guuni nkutaddeko omukono gukuwa ebigambo byogenda okuyimba mu luyimba luno. Tekuba kusalawo okwo ku bigambo ki byogenda okuyimbira Mukama, sikyo? Mukama akuwadde ebigambo byogenda oyimba mu luyimba. Mukama akusobozesezza okugenda mu studio n'olikodinga akayimba ako ne kaggwa. Mukama akusobozesezza okukomyawo akayimba ako okapafomenze mu kifo kye kitukuvu kyaki. Lwaki Mukama bataku blessinga oluyimba ne lufuuka mega oba ne lumanyika nnyo nnyo? Excuse me. Lwaki? Kabadde kyakali wakati awo njagala nkolecting. Because I wonder lwaki mu abayimbi ba gospel ate mu musinga okukaaba oba abayimbi abayimbira mu church ate mu mulajana nti obuyambi butono. What's not happening? Chechi gena bwa. Kati gwe buzibu kyo wali ofuna tuogere ku abala tubaleke. Buzibu kyo wali ofuna. Ogamba nti ennyimba zote byazimanyi. Oyagala kumanyika. Ate era kyemuyita promotion kola ki no gena mu studio no fulumya oluyimba
olutwala ku radio oba n'okola video olutwala ku TV n'okulwako bano abakikiza abasala music abo bwe batyo buli wotuuka ekintu ekisookerwako ekikwaniriza ssente kati nze mba sirina ssente era nja kuluka tolimba lwange nduzeeka ndutuulire bw'oba maybe wa kyaki tekusondera akabo babayita batya fundraising sikirabangayo tokirabanga ku gwe oba tokirabanga ku bayimbi bonna abalala simanyi ne kunze sikirabangayo. Let's not talk about your church only. Mu church zonna tekiriyo oba muyiyo okusinziira ku kinali mpuliddeko nkola fundraising mu church zammwe mu church yammwe ng'eyo ebintu ebirala tuyinza okuba nga twagala zimba church yaggwa kati tuyinza okuba twagala gula byuma mu fundraising everywhere kasa kibanga kyazze ne bakiranga tugenda twagala kino mubanga bwerete abagenda okuyimirira naffe nga tusituka beeyama nga tweyama bo tuwale n'owalezo waddeyo. Have you tried to introduce yourself as omuntu ayetaaga obuyambi mu kyaki? Nakikolako naye nga si bino nti nzize musumba njagala onteekemu ssente nti sikikolangako sikyogerangako naye nze kyenakolako kino ngenze mu studio nkoze oluyimba nzize nsabye bantekeko ku programu mpeerezeeko mu service oba ya regular oba ya sande oba yakyekyo kyo kyenali nkozeeko. Platform wagifuna bakuteeka ku programu kyabeerawokko emirundi ng'emeka? Mitono n'okiva mitono ate naddala nga waliyo ekibadde kigenda okuvaayo nga tugenda kuyita abayimbi abalalala naawe olina okwewandiisa n'obeera ku lisiti bwekityo oba waatiranga okubeerayo nga gundi y'abavubuka ne bayita amakyaki ezimangi abavubuka ne bajja okuweereza oba badansa oba abayimbi kati awo nawe wofunira chance naye nti okuweereza nti olubadde lwa sande performances obadde ozikola mu kyaki woba ogamba nti obadde ngaofuna chance egenda ku stage things obadde ofuna platform have you used it bwewafuna akakisa ne bakukwasa akazindalo n'oluyimba lwo kwogo omulundi ogumu oba emitono ennyo gye bakikuwadde wakola ki wali olina okola nga ki oli agakola ki azze oba mpita obanye bakwandiza wali jangu otweze oluyimba noteekayo oluyimba n'ogenda neweyanjula noyanjula n'oluyimba nosemolola then oluyimba lelugwa novaayo novaayo ku stage kyekyo abambi lwaki agala kukyuka ate kati bw'oyogera nnyo okukyuka oli ayinza okugamba baki okay like ffe tukimanyi abayimbi abayimbira kyaki oba abayimba mu kyaki oba abayimba gospel music all the time badefining bano abayimbi abalala abatayimba gospel nga ab'ensi ekyo n'omuntu obuntu atayimba ali mu kyaki alaba bano abalala abatali mu kyaki nga ab'ensi abo be balokole aba Seventh Day bagamba abaabula so kati gwe yadde oli mulokole nenga toli mu Seventh Day wabula kuba kusaidi ba Seventh Day kana era wobanga wali mu Seventh Day nobanga walekeraawo oba wagwa okubula n'okugwa byanjawulo eyabula bye atagenda mu kyaki aba Seventh Day oba wagendayo ko oba wagwa oba mukozesa tamuzi omuntu nga yali asaba mu kyaki amwe n'alekeraawo era nabo bateragamba gundi wagwa bakusanga ne bw'oba oludde okusaba ne bakusanga ga gundi wagwa agwa ate omuntu nga tasabira ddala tasaba nammwe ng'alina eddiini eddala awo yaba
wa ddiini ye abawansi aba wa ddiini ye abawansi sigenda kukozesa kigambo bakafiiri kuba bali abalala ate be bakikozesa bagamba nti oyo mukafiiri naye nga bw'ogamba nti oyagala kuyimbako nabyo n'ebirala you've had music for how long? You've done music for how long? Since when? Nze Wange Church gimaze emyaka 15 welo ng'oli mu music era ng'oli mu church choir naye okurecording wo watandika ddi? 2012 8 years ago, right? 8 years ago, close to 9 years. All right, close to 9 years ng'olina music wo go recording. How many songs? 4 nyimba nnya zolina olwasembayo wali recording ate 2017 emyaka almost 10 emabega. What's church badde kitagenda bulungi? Sente nga teziriwo. Ewali sente. Olowooza wonaava mu music w'eddiini n'oyimba ku music omulala onaafuna sente? Nsuubira. Osuubira. Wa wojja amaanyi agakookya ekisuubizo? Munze. Kiki oyagala oyimba ekigenda okuleetera sente? Nga bwe nagambye njagala nnyo ennyimba z'emikolo oba kwanjula oba mbaga oba ezo nnyimba za love. Kubanga luyinza okuba nga teruli munyo mututte ate mukoze biki simanyi mwanjudde naye nga zogera ku mukwano still ziba zikola ki? Oli ayinza okukeera ku makyanga ku olulimi agala olulimi lwenjagala ku mukolo gwange. By the way nange nali nnyimbyeko ku mukolo gw'omuntu. Ezo nnyimba nasosokubuuza ennyimba z'eddiini zizimba ku mikolo ziyimba oli kasitaba nga alwagadde waliwo n'embaga eyaliwo kokkaawe wafeeyo nosabula saali sinze abaaliyo be bajja ne banyumiza obatuuka ku mukolo ate basinza businza ennyimba eza bulijjo ez'okusinza so kati kisinziira kunanyini mukolo naye kuyinza ogamba nze njagala olwo. Okay, nice. Lwaki tofuna sente tokola? Obulamu bubadde bwakupangirira nnyo. Bwakupangirira? Nga ne bw'oba kukola kiringa kufuna mmere ya leero oluusi n'obutagifuna. Kati mukyaki mubadde mugendangayo ddi? Okusaba okukola ki? Ogamba nti like obadde mukozi wa church oba obadde just osabira mu church eyo? Ku church naakolayokko naye nga ntiira era ndi muweereza. Obadde muweereza wa church? Abaweereza ku church babeerayo ddi? Eyaffe anti gye njogerako. Ffe kati katugeze nga kwaya tuba tulina olunaku lwa practice. Biseera ebisinga eba Saturday. Practicing ngenkeera service. Tebeerayo services zino ez'omu weekly days? Zibaayo. Nazo muzibeerako? Tegeeza musobola okukola emirundi ng'esatu mu wiiki oba Monday paka Monday? Nga tukola ki? Okuweereza mu kyaki. Kuba buli musumba wajja naggula emmisa mulina okubaawo muyimbe. Bw'oba osobola ng'olina obudde as long as oli kwa member wakoze practice obeerawo. Oba tosobodde olina okubeera ku mulimu kuba olina okukola. Nina we nabuuse kyakutwaliranga ky'okujoininga eyo kwaya ya church? Kyantwaliranga ki? Like abamemba bajja batya, babasunsula batya? Kujja buzinolaga bwagazi oba waba wakasengejja? Ffe waffe wadde tewaliyo nnyo terms and conditions. Kuba nze nzijukirawo na joiningira nali naakajja mu church mu ntebe omwo omusumba n'ayimira katuuti n'ayita abagala ojoininga ministry, any ministry gy'oyagala okujoininga. Kati nze byange bya muziki era nagenda bugenzi buki mu kwaya naye nga waliyo badansa ate waliyo praise and worship oba mass choir waliyo group nga yo yabadansa eyo ng'eyali yabadde Douglas nga tanagenda
waliyo abamaloboozi waliyo abakyala nga bo ate kati gwowulira wokola wofiti nga wogwa wosobola. By the time wajoyiningira church choir wine emyaka emeka? Wajali emeka? Kati oyina emeka? 3. Wine emyaka 15? Simanyi. Oba jali gisuka muko? Jasora sazalira ku 15. Jali gize. Jali gitambudemu. Ogenda okujingira church ng'omaze okuzaala? Ali lubuto. Wali lubuto? Omwami teyagaana okukola ki? okugenda okubeera ng'obudde obumalidde mu church. Ate nga ŋŋaana ati tasobola kugaana? Teyaŋŋaana kuba by then ntuza twali tumaze okufuna mu butakkaanya kuba naye yali wa church. Naye yali church member? Yakusikiriza ogenda mu church? Oba yakusanga mu church? Simanyi ani yasangayo munne naye seeno ye yali wa church endala? Tetwalina twajjayo Buzzi twali Kampala. Mwennaye? Bwemwajja eno mwenna mutandika osabira okumirako? Ate ye yali walala yali wenamutegerere Kampala ye yali already weeno ng'abeera eno naye ng'agenda abeera n'eri ewairiyo baganda be. Kati ye yaŋŋamba ye yali wa Pastor Kaisaali Bishop Kaisaali. Yaliwa? Church ye bagiyita Faith oba tekyali Faith Power Center eyo wansi mu Kinyarwanda. Okay. Kati nze okujja eno church ginasookeramu yeeyo ne kati gyendimu. Wamala n'omutwalayo? Wa yali amanyiyo already ye kuba ye yali mutuuze weeno. Okay. Kati yali takujulaika tagaana because kirabikanga obudde obungi bwe mwalinga muwa church. Yali taŋŋaana. Okay. Ogenda mu church oli lubuto. Bakuwa maternity leave? Maybe I'm not understanding. Church oba tokolanga wagenda wano ogenda ku airport okola? Tokera nova wakanga bogenda ku airport okola? Mbokeera ogenda ku church board? Iye kati ate gwe oba obadde otyo olwo. Mugendayo dinadi? Kyambuzeeko ekyo? Bwe tuba tuli baweereza nga tulina ne-day eya practice. Eyo yonna buli kwamemba oba okimanyi nti buli Lwamukaaga tugenda mu practice. Kuba nze wena joiningira twakolanga Tuesday, Thursday ne Saturday. Olaba ezo ennaku zobudda zembuuza. Tuesday nebigenda nga bikyuka mpola nga okula obuvunaanyizibwa bweyongera ate tugenda kubeera mu kyaki buli kaseera nga gwe tolina ssente. Olina okukola. Kati abaana batandika okufuna obuvunaanyizibwa. Ono oli afunye omulimu ennaku ne zigenda nga zeetolako kati twasagaza n'aba Saturday ndowooza. So omwami ali atya? Simanyi. Yabaaki? Yagenda. Kiki otegeeza yagenda? Yakunobako? Olina omukazi si mwangu. Twayawukana. Olaba onobya omusajja? Si kumunobya. Twayawukana. Mwayawukana? Mwabaaki? Kuba mbadde mbawuliramu omwoyo gwa Mukama wakati awo nga ndaba family yeekutte mwami wa kyaki mukyala wa kyaki. Ekyo tekigaana kwawukana bibaawo bulijjo. Tebiriiko nti oli wa mwoyo tebiriiko nti gwe oli wa ddiini. Since family yamwe eri holi, I want to know what happened. Family yaffe eri holi. Oli wa kyaki omukyala n'omwami wa kyaki. Omwana yetagana kutuma Mukama. Omwana oyo mwana wange Joshua. Joshua? Blessed. Joshua blessed. Era aligega amanyi gati. Gego. Kuba kakagange terikwatagana kyaki bado nja kwewuula. Kyekyo blessed. Mwabaaki? Twafunamu obutakkaanya era ng'abantu abalala. Omuntu akulaba bino nno byonna ajja kwagala okubimanya because obanga ozze wano tozze kunoonya basponsor musically? Right. Kati oli ajja kwagala okumanya oyo omukyala mufumbo akyali ne bbaawe baabaaki ayagala kuwulira ekyabaawula
muleme kuba aleme kuba nti alowooza nti maybe ayinza okuteekamu ssente ze ate noddayo wabbaawe. Simba no baagala nnyo abali single oba batalina relationship naye tebaagala muntu atasalawo. Abo be bantu abagaba obuyambi eyo. So bino oba byogera nga babiraba olina okuba nga osazeewo. Mwabaki nze nemedde waawo. Mwabaki twafunamu obuzibuzibu waliwo ekiseera bwe twava e Kampala nga tumaze okuva ne mbazadde by the way ne tujja eno Entebbe. Omwami yagenda nakyala mbazadde oba yakwanjula atekwali kwanjula yakyala twava e Kampala tubudde tumaliza biri ne tujja nandeeta eno Entebbe gye yali abeera wa muganda we. Tusooka ne tubeerako awo kati n'agamba nga nyina okulaba ku b'ekika abalala abasingako awo ne tugendako mu kyalo. Awo maze okuzaala sinnaba na kulufuna. Baami nga yali akwagala. Ne tugenda kati twava awo ne tugenda kwewaabwe mu kyalo. Awo yali twagenda Christmas, tugenda mu Christmas ya 2006. Ne tugenda mu kyalo naye ne tubeerayokko. Kati awo obuzibu bw'okujja nga tugenda kwawukana ne butandikira awo mpola mpola. Nga kiki omwava mu kyalo kyekyaliyo mu kyalo kiki ekyabaviirako okutabuka? Ye nga ye kale yalinamu obuzibuzibu ye ng'omuntu nga alinamu obuyisayisa bwe. Kati oyisa mu relationship oyisa ng'omuntu ne mu banne kuba ye muntu eyali wangambe nti oba yali ayagala nnyo yali akwagala nnyo oba yali bbuba lingi nnyo ng'akukyonga oba nga ku muntu akugira ne banne okukusemberera naye ba famire ye. Which is okay. Is it okay? Yes, that is never sister bo being protective. Sister bajja kujja bakufunira abasajja abalala. Kale. Kati ne tubeera awo. Ne bintama responsibility nga talina. Omuntu akuteekako ku protection wetu noga responsibility talina. Mwagala ki abakazi? Ate kati protection bagirya. Oba protection esasula wosula. Kyotegeeza yali protecting ng'abeera nawe awokadde konna. Okitegedde. Tagenda kukola takola ki? Emirimu tegyaliwo yali akola ku kyakijjukira. Lwaki teyasigalayo ku kyaki ng'akola niyamugoba? Yali avuddeyo. Waba singa yali akola yali sigaddeyo. Omanyi kale omuntu abeeramu n'ebintu bye oba mbiyitebwa buyisa bwe neweekyawa n'omugoba. Saamugoba yeetwala yekka kuba naye ndowooza yagenda okulaba. Kati obuzibu bwasingira okugira awo kuba nali ngumidde bingi naye kasita mwayingiramu olubuto. Oyagala kunywa, oyagala kulya, oyoya kino, oyoya kiri. Olwo muliwa mukyali mu kyalo? Olubuto nalufunira mu kyalo. Nkitegeera mu kyalo obudde bubaawo muba temutambula. Ajjukira nali mupya erisina yekka gwe mmanyiyo. Emundu evuge ekirona misana. Kale yalina kale obuntu bwe ye ng'omuntu obwanyiiza. Yakola ki? Yali abeera naawe siga nti yayenda ku bawala b'oku kyalo yali abeera naawe. Yakola ki? Obolooza okwenda kyokka kyekinyiiza. Yakola ki? Anti nagambye yali talina responsibility zengonge yali takola buvunaanyizibwa bwe. Gwe tosobola kubeera ne munno tokola omutissa olubuto. Ate ne famire yo sijja okwatagana naye nnyo. Kati oba osuubira ki? Mwali waabwe naye ng'ate takwatagana na banne n'aba famire ye. Kati nzijjukirako omulundi gumu yagambako sisita we oba sisita we yaŋŋamba ki oba yampita oba mulamu oba biki. Oba yali aŋŋamba ki. Kati ono kye yamuddamu ze tekyansanyusa. Yamugamba oba omukazi wange bw'omu si wa famire. Mulamu wo yali akutuma mirimu. Kibi.
Muli mwandi bamulula nabo basisusa. Ati kati labayo. Bate mulese grade waka. Kituufu. Era siri grade ate sinza muntu ali awo nto. Jakone. Joka kalukana nnyo. Naye kye yali ampitira sisuubira nti kyali kibi. Juke nali mupya tetunala kumala ebbanga lyawo. Oya kuyita mukadde kacyamu ng'omwami ayagala kubonge kusimbula. Siganye n'ebyo byonna watiso obikabika kubo bali babaganda bobo bamanyi. Nze nali sibamanyi kuba tasobola kumpita n'eŋŋaana lwaki mbaŋŋaana. Ne bw'aba abadde agenda ku ensonga no gy'ompa tetutenda bakummatiza kuba nti mwawukana n'omwami. Byebyo kati bwe yamala okugana ne sister we yanyiiga n'agenda ndoza n'akigamba maama nyazaala. Nga bambi bagezaako okuneekubako naye ng'ono tayagala atenze omwami akogera. Kitegeera kati ye tayagala ambasemberere ne bwe twabeereranga wano omanyi muganda we yalina abaana abakulu abalenzi bakulu naye nga famire yo yali yanjagala nga yo naddala eno mu Kitore eno. Naye nga abaana nabo bakusemberera okubuuza kuba anti oli otoba kyoba ne munyumya ne museka olwo olutalo mwagala kuba na mukazi wange kikulu mukazi wange mulungi nnyo simwagala ebintu ntungira tenze nga bimalako emirembe. Badi manyi mwagala basajja babaagala like that. Awaliwo okwagala okwekisiru. Okwekigezi kwe kuliwa? Kyekyamugoba mwami kubanga yegambye yeyagenda. Twayawukana twalemererwa okukwatagana era ng'olubuto olukuze kubanga olubuto nalufunira eri mu kyalo. Ate ebyembi nezija nefunirayo era ekizibu ekinene nnyo ate nga ndi lubuto. Kyekiki? Bankubirayo ettalo. Ettalo? Koze ettalo kyeki? Ettalo kiki? Kiba kizimba? Kintu kiri awo kikukwata oba kikutte mukono oba kikutte kugulu ne kuzimba bwe kuti. Naye kiruma nnyo kuba kiba kyo omuliro oba oguwulirira eno bwe kiba kivudde wansi. Make me understand this. Omwami yali akutayako security ey'amaanyi. Ettalo baakukuba wali? Wali otambula? Ng'ate yali akugera mwali mutambula mwenna? Kyali sigama tyali ntambula nti nvudde wano ng'enze egindi gye nakukumbya ekirwadde within ewaka. Mu lujja mu compound? Waka ebintu byali awo ewaka. Ate ye amanyi abaabitega kuba yali aŋŋamba. Nti ki? Wa abantu ono bali mu kakukulu bwe kati naye weegendereze kati nze gwagamba. Oba nali oba nkiyite nti wenye mputu oliko mwoyo. Si mputu. Oliko mukama ng'ogamba sitaani fire. Ate ye yali ansingako mu eri eyo ku ebyo. Okusaba? Naye nze nali sibimanyi nali nkyali nga sinza ategeera ennyo ensi bwetambula. Naye ng'abantu yabaŋŋamba. Wali tawuliranga ku ttalo? Gwe gwali gusoose yali asookera ku nze okulitegeera nga linkutte. Naye ye agamba mbu baali baliteze ye. Njagala nyongera nkitegeere nti we mwali mubeera famire y'omulenzi baali bamuteze ettalo. Ye bw'aŋŋamba mbu baali batega ye. Nerikwata ggwe? N'ozimba ekigere? Babijjanjabirawo ebyo? Kenya? India? Muno mwennyini. Baakujjanjaba? Kibanaye kati lindako katono. Si byo byendaba ku TV bino bibakolerako miracles ku TV ng'abantu bazimba ebigere bati ne bamusabira n'ekitoolokoka. Waddayo buze ku miracle center mu Kitoro. Ne bakanyuga eddogo. Kasasiro omufulume mu kyaki. Si wekiri? Na. Ettalo lyannumira ne Kayunga eyo. Mwali Kayunga? Wa wenyine Kayunga wa? Bugerere Kayunga. Wa wenyine kitundu? Ekitundu kye twalimu nga bw'ogamba nti wano mu Kitoro bwana Olugonjo. Baali bayitawo watya oba Kiziika something like Kiziika. Kiziika? Kiziika kakiika? Kiziika. Nga bw'ogamba. Okyamirawa? Sinza amanyiye nnyo. Naye nga mukono. Bugerere. Bugerere. Oba ogamba Kayunga oba ovudde mukono Kayunga oba okutte Bugerere Galiraaya. Bugerere. Erigenda Ebbaale. Simanyi. Mbadde njagala kumanya kukwocamira kwennyini nange eyo gye nakulira. Eyo waliyo simanyi omugga Sezibw aba Sezibw babiki eyo sayidi eyo. Eyo
Njagadde kumanya mwali mukyamira kubanga ekyalo kyoyogedde si tekiri familia ne ku byemmanyi saidi eyo naye ng'ate era naffe gye twali musabizibwa mu twakimanga amazzi naffe gye twali naye ffe okyamira Nakyessa. Nze byawo sibimanyi n'ebbanga ddene. 15 years ago. So bakukuba ettalo owalijjanjaba otya? Kati nze bwe lyamala okunkwata kuba lyankwata ku makya nali nfulumye mu nju ngenze kunoonya obuku nfumba ekyayi nempulira akantu nga kanfumise wano saakifaako ku kisambi nga bwogamba akantu oba nga gulyanga akantu akakusaze bwe kati naye nga oba mbadde ekisaakifaako nensigala nga ndolonda obuku nentambula nengenda mu kifumbiro nenfumba kyayi we nali ntudde nga nfumba kyayi nemaliriza nentwala nenywa kyayi oba yeyali alizazeewa kati ku time y'okufumba lanchi kumbe kyo kino ekintu kikola kinze simanyi kiboilinga nenzire mufumbiro nentula nempaata emmere nenfumba kati awo ebbaga linamala nga ntudde awo ngenda okusitukawo nga sikyali muntu ekigere kizambi nga mpulira nga ali mu ttanuulu oba ettanuulu endimu omuliro naye gwambuka ku sipiidi gwambuka eno bwe guti omutima ate yali taliiwo nenzira mu nju jjukira abantu sibamanyi maama wo taliiwo oyo mulamu wange taliiwo manyi bantu bakyalo bakeera ku nkumbi ndi wakkana bagenda okudda nga nkaabye epipa nnamba nambuuza obadde kyobadde kikonza okugulu kunnuma naye nga kumaze okuzimbye bwe kuti nga naye akulaba nadduka ne bagenda awo kadduuka ne bagula obupainikiro obuweke bwalinga buweke bulyawo bulinga mu ovo ne bampa nemirangako ku buweke waliwo n'abantu balokole be yabeerangamu awo ne babayita ne bajja ne batandika okusaba naye nga bamugamba alina kunywa nnyo kati ne batandika okuleetanga ebyokunywa obutunda nga bwemmira akaweke bali bwe basaba bwenywa obutunda naye kati akaweke kawonyanga bbanga ki banduze baali bampa painikira zamalanga bbanga ki sijjukira naye nga kati nga obulumi bugenda naye nga olaba obuzimbi tebwagenderawo kyatwala ekiseera okakasa tebwagenderawo teyinikira mbadde manyi zikolerawo mutwe gubakuluma gule guwonerawo naye nga kiri ekintu kyannuma nnyo sijjukira nti bane painikira yakola owona otya okuwona tekyali kyangu kyayabika anti jjukira kyasooka guno okugulu kwa right ekyasooka kwa right kyogamba nekidda ne ku left kati okuwona kwa right leg waliwo ekiseera kyatuuka nga tutambuliramu ebyo eri awo obuweeko obwo n'okunywa wajjukira bwonywa obeera ng'ayiwa amazzi ku lyanda so ng'olina okubeera nga bakaseera ebyokunywa webiri awo nekigenda naye nga nange natuuka ekiseera neneewaine nga mukama kiraka kiseera ky'okufa kituuse lwaki temwadda eno mukyaki ne bakusabira ate olwo nkujjira genda maaso naye nange mwenyini naye ntuuka ekiseera nenkola ki neneewaine ngamba mukama kirabika ki ifaidayaidaya era nemubuuza nakutemuga ye mukama nemye kufiira waffe nze kufiira eno ku mawanga katono nnyo kati awo emabega wali omwoyo yali akusekoko emabega wali nga ettalo terinaba sijjukira kuba yo nali Kampala kiregeza mwoyo wojjukira mwoyo okukkako ettalo lyali limaze okujja sabula embaga kati ekiseera kyatuuka ne kugenda nga painikira zigenda zinzikakkanya naye ng'obuzimbu bwo bukyali katwatuuka ekiseera oba gwali mwezi ki n'agamba naye mami omanyi kaŋŋende njiye ssente obwavu bukoze ki olwo muli mwaka ki 2007 kuba lyankwatira olwo maze nga bbanga kiina obulumi ati kati biri mukaaga awo nga ggwako tuba twali tumaze Christmas
kati tuyingira mu 2007 awo ekinkwatira kati wayitawo ekiseera kyesijjukira babbanga ki ng'obulume butoolokoseemu katono naye ng'obuzimu bwo bukyali n'ayagala andekeyo mbu ye akomewo ne Kampala ayiye ssente nze gwagamba okuleka eri ndi lubuto nina ettalo abantu bendimu sibamanyi omanyi olubuto n'adde ndwerabidde munnange nga mmanyi wazaala nozaala oli lubuto ettalo likukutte ettalo lyankwata olubuto lwa mwezi oba nga gumu kitundu oba ebiri imagine kati awo obulumi bwali bungi nyojjukira ekyomunda kigira obulumi omuliro ki ng'okutwala ku basawo abazungu like mu ddwaliro abazungu tewali kye baakola kyenzijukira kiri kimu tebagenda awo ku neighborhood waliwo omusawo ng'obagulanga obwo buweke bupainikira tebakutwala mu ddwaliro lwaki tewali ssente oba baali bamanyi kye bakoze ate kubanga kuba bakimanya kuba kyenzijukira nga embeera etabukidde ddala nnyonyonyonyo nga ndi nzikiriza ngende olwo nga kiza kugulu okwokubiri kukyali kugulu kumu nga bakuŋŋaanya awo basabye baatuuka ekiseera n'empulira nga bona bagenda basirika omukoomu kati nange nalinga nga agenze n'empulirako omukyalo omu ng'agamba afudde mugye tugende tuwaate emmere nga dduka ayita abantu ku kyalo bajje omuntu afudde bajje bakole ki bawaate emmere ey'abanaalya kulombe mpozi nyezalange kyenzijukirako kiyekyakyanama yagamba kale laba kati laba ebizze kyokka alina n'ekintu mu lubuto ate nali sinamanya nti olwedde mu lubuto mulimu ki nakiwulirako olwo nga nyezalanga kigenda kale alina n'ekintu mu lubuto kati oluvannyuma nnyo nembuuza ekintu ki kibagamba ngamba abota nti boy muntu baba ali lubuto bagamba olina ekintu mu lubuto batwebuki baganda bagamba batya bonina ekintu mu lubuto so olubuto tebalogera nti lubuto simanyi lwaki bakyogera bwe batyo kuba wali wagenda kufa abantu babiri omwana ne nnyina kuba embeera yatabukira ddala nandoza n'ababikola ne batya kuba baaliwo bawo waali famire yeweere genda mu maaso njawulira sitole gyeraga genda mu maaso kati ojjanjaba otya olwo tebakututte mu ddwaliro ekyo kibaddewo olinga ali unconscious kati okkiriza naawe pains uncontrollable kyekyaddako ekyaddako awo essaawa eyo like kyekyaddako like baakumala ne bakujjanjaba wona otya kyekyaddako sijjukira kuntwalako mu ddwaliro yona kyenzijjukira buweke obajjanga ewa musawo oyo n'okumpa ebyokunywa butunda naye ng'abantu bajja ne bakulaba ewaka ab'okukyalo nga boogera ki kozi abantu abajja okulaba buli omu aba ne idea zaawo oba tebabifangako ase nali byange nga n'embeera yantabuseeko dda naye kyekyo yali first time ngo time yange okuwulira ekigambo ettalo bamukubye ettalo nga teri agamba mukole kino oba muyenge kano oba mumutwale wano ebyo sibijjukira kubiwulirako oba nga bwewandagambye nti nga bwagambye eri bamukubye ettalo n'ettalo balijjanjaba bwe bati ekyo saakiwulirako kyekyasinga n'obbankyayo ekyo kuba bamanyi obbitega ate bamanyi obbijjanjaba ekyo ekigendererwa baali baagala kukutta kyekyaliwo nze ono yaŋŋambako mbu baali baagala kumutta omwami kati namala naŋŋamba mbu omu alina okulekawo munne omwami n'omukyala ekyo obanga agamba nti nno omwami yali agenze ku kusaddaaka simanyi wano ogambira nti no alina ekintu mu lubuto baali baagala kuggwe n'omwana oba mwembi n'omwana ate kati singa baali baagala mwana noza bandikulukosiza lubuto ne luvaamu naye nze nasinga okukola ki naye ffena twanyigirizibwa neyali mu lubuto
ffenna twalumwa. Ono otya wayogedde n'ogamba ekigere kyeno kimala ekirala nakyo bakikwata. Kye nakola bwe nalaba nga nfunyemu amaanyi n'enzira engulu naddamu kwesabira nga sina kye nzizaako kirala kuba sina kye nali mmanyi naye nga Mukama mugamba awo nga wayise ebbanga ki? Ng'emyezi ng'esatu oba ng'ebiri kitu anyway ngaawo bwe watyo nga nkyapookya nakyo naye nga buli lunaku nkeera kukola kimu kwesabira nga ndaba tewali kiddaku. Tebagamba nga yadde funa bamazzi wenyiga bikiki sibijjukirako ebyo ng'ogyeko obuweke tewali kirala kyewakozesanga like okweweza nga nkyaliyo tewali kyenzijjukira mpozi nga bo bakyajjukira nga nze nabyerabira naye nze sijjukira nzijjukira buweke na butunda tewatuuka ne bukutama nga bukuwonyako era jjukira kyalo kasukaali naawe ka bulumi babugina buli fresh nga ova muno kyeka baleetanga nabo n'obukalu obulinga olaba ne caayi nga kuliko kawono gwasekula mu kinu nga gwe tunywa babiyita ki kofi omukazi mukono simanyi ngeri gyenyinyonyolawo naye waliwo kye bayita simanyi nazigo oba nazigo kati gwe wali toli ate ku bugerere simanyi mpulira nazigo simanyi mpulira nazigo kiriranyewaawo kati ate gwe wali eno wali kusezebwa weene eno ne kayunga eno so yasenguka nakukko wali kusezebwa weeno kayunga saidi z'emukono so weeri ebugerere naawe nkitegedde kati embeera yali mbi nnyo ate naawe lwaki wagaana omwami okujja anoonye kasente adde ku kyentuuseeko nze andekeyo eri muvaayo mutya ndamukwata mataayi naye namuga atondeka wano najja naawe ng'ozitowa bwotyo n'olubuto n'okugulu kwange ngende e Kampala njiye ssente nkomewo kulera olwo nomujjawa ate tujjawa gye twava era nawo waabwe genda maazi kati bwe yatandikawo napakinga byapakinze nayiye byayiyiza ng'akyali mulokole bulungi simanyi bane kati akyali yajjira mu linnya lya kujja bali bagenda wa Pastor Joseph Serwadda waliye by then oba Thanksgiving yakyo bakinga abantu batwalayo okwebaza biki kati nga ayagala ajja ngambe bwatyo nti agenda agende Kampala afune ki kati nga alina omukyala gwe twasabanga naye mu kyaki yeeyo nga bagenda kujja babiri baleete ebyo bye baleese okuva mu kyaki eyo oba yali branch sijjukira bali presenting eri nembaga temundeka wano ate olina ebintu bingi ate biki nentandika okugaba buli kimu ogwempadde ekikopo ogwempadde essowaani ogwempadde ekibbo ogwempadde eki ate ebintu bye bigenda okundekeza mu kyalo nange nembirekayo nebagoberera wali nno omukazi nalukalula lwaki okwata omusajja amataayi si kumukwata mutaayi nti namukwata bwenti nalemerako nakuleeta netujja mwagendera direct mu kyaki netugende wa Musumba Serwadda yakulaba Musumba Serwadda nakusabira twatukayo bulungi ne tuwalampa waggulu eyo oli ku miggo oba owenyera bwonyezi naye siri ku miggo ne tutuukayo waggulu eyo ne beeyogerako ffe gundi ne gundi tuzze tuvudde egi naye nga Musumba ntunuulira nnyo bw'ati njukira oli ono yali musajja nange ate baireni nga ndinga oba sitina na nviiri ku mutwe nga wola amanyi akaana kati oli omukyala ate yali mukulukulumu nga mwanvuko kati nga amanyi bali be bafumbo kyava ababuuza ono muwala wammwe Musumba nga abuuza kati ono omwami naddamu ati mukyala wange namutunuulira bw'ati Musumba Serwadda kyava agamba omwami namugamba oyo mukyala wo tiye Musumba mwebale kujja kundaba nebye baleese presentinga n'abyakuniriza n'asiima n'asaba omukisa n'abuuza Adamu nambuuza oyo omukyala wo nti kuba omusajja oyo yantunuulira nnyo ate nange nga mutunuulire simuggyako liiso bwe yamala n'agamba bw'aba mukyala wo tobonyabonya omwana w'abandi nawe yakoma
kati awo wayogedde nange nenzifuna ekirowoozo bwayogera nti tobonyabonya omwana w'abandi bawo yali acting atya era yasirikawo busirisi kuba olwedde byaliwo yali abimanyi byempiseemu ne wetutuusa otyo tuddeko mabega katono oyisa mu bulumi bonna okutuuka awo muli mu maaso g'omusumba Sserwadda nga tonayogerako nabewammwe tobalinako communication nali sirina by then nga sirina nga terina alina ssimu kabere ye nga yali talina nze sirina abeewaabwe teri kintu kimu kulinnya motoka n'odda gye wava bali waabo olwabalo mwakakadde ewa omukyalo wa embalala mama ayi mbalala ejjajja n'abalala muve wa Sserwadda muddawa netusooka tugendako e Kampala ewa sisita we ate naawe netusooka tusitagingawoko oli omukyala ye naddayo mu kyalo tusooka netusitagingako ewa sisita we okumala ebbanga balya myezi n'obulumi bwo owenyera oba otambula era kinnuma ate olubuto olukuze lutandise luvudde nayo abantu balwa nti ki netubeerakawo sisawo teyali mubi natwaniriza netubeerawo naye nanjagala kuba yandabirira bambi naye ng'akeera ku makya n'agenda natulekerawo sente z'okukameeza ffe tusigalako gaffe gwakufumba gwe n'omwami kati ng'omwami yalinga yakulabirira oli agenza okukola ate olwera twawangalawo naye nga ye abantu be baali bamumanyi nti obunafu bwe first of all yali tayagala kukola ekituufu kiri nti yali tayagala kukola nga ne bwoba mugamba nti waliwo saiti awo ku neighborhood wakirowerezeeko ettafaali bemumenya agala kimwako ate bayibuli yakuba amasuuti gayambale bulungi agenda atandika ku door to door nzeke wagonde musabirako wagonde manyi eri aganya okubeera omusumba ebikale nga yayagala ebyo byamalidaadi tagala kakalukana nga basajja abalala watya nga mukama yali amulonze kubeera ekyo kati yabaaki ne bwaba amulonze mukama bakulonda bonna abasajja bakatonda betuwulira ne betusomako byawandiikibwa baali bakozi byonna byetaagisa kuba bayibuli yenyini egamba ataakole n'okuleeta akole ki taaliyenga kituufu ekyo bakyogeza mutima gumu kivola amaanyi gangu ngaakola n'amaanyi asobola ofuna ekyokulya so netubeerako awa sisita waawe tudde wali ekigere kino kikyakuluma n'ekirala kifuna ettalo lyali ttalo nalyo bwe baŋŋamba kati ate liri lyavaawa anti kati nze baŋŋamba ettalo baba balijjanjaye bulungi kiba kirina kwabika ebintu ebyo nebifuluma kituufu kati kuno tekwayabuka walina okuŋŋaana ekizimba nekyabika kati kuno tekwayabuka wabula kweyubulanga bweyubuzi ng'omusota okuvaako kisikini era nekigendera bwe kityo nekiwona bwe kityo nga kyeyubudde bweyubuzi siinawo wali nkovu nti oba wano wayayabika kibaki tekyaggwerera engeri gyekyeyubula ennyo era kitonomuko okusezera oba kyakoga bukozi kyatyamu peyini simanyi ate ekirala kiri bigaana okwabika eno ne bagamba nti bigenda kudda eri anti ze baŋŋamba mbu bweriba teryabise eriba terivuddemu mu mubiri muliri lirina okudda awalala oba mukono oba kifuba oba wa kati walingawo ng'olinze ate nze kuno kasa kwaterera ola naddamu okujjukira biri saabiddamu kubirowooza nako ebyo oba oli awo 29 okuva wali 2007 2 years later nga maze n'okuzaala omwana akuza atambula notambula nekikwata eno awo waliwa nali eno entebe awo ng'olina mu kyaki ya mutebe genda maaso 29 mwezi gwalinga obanga gwa mwenda kwanza kyuka twakeeranga nnyo okugenda okusaba deka power deka byebiki deka power byebiki kusaba ye musumba yakitumba deka power nga wagana lanchawa naye nga kusaba kuli kwa kumaca keera kumaca nemugenda nemusaba mala omwezi mulamba kati kino wekitandikira ng'oli mukyaki
kati pain gyoyisemu wali ne bayitamu byonna tubitegedde since wali olinako idea wejjanjaba otya eno kati ate saasooka kuddamu kujjukira nti kino kiyinza okuba kyekiriwa nze nalowooza kino kintu kirala kazze kajja kukola ki kyo kyajja kitya nze nali ndiawo nga mpulira ekigere kinnuma kikutta omuliro kinnuma yanzuka lumu nasuulako nga nkiwujja bwe nti omuliro naye nga bannyonnyola ne baŋŋamba tobanga olina bye wabuuse ne mbuzako n'omulala nga tobanga olina bye wabuuse kati omemori kwe kugenda ng'ekola kinenga naye oli baŋŋamba nyina bye nabuuka nga ndi jjindi ne ndyoka nzira engulu ne bandagirira omukyala ajjanjaba naye nga mukyakyo tusaba nsaba lancha wanzibeeramu n'amusumba bansabira musumba nga yansabira ng'ajja nakukwatako naye okuva lwe nafuna ebizibu ebyo sambala bimpi lwaki kati nga n'obulumi bwe nabeerangamu nga nabwema kuliku tosobola bumanya nga soogera nali natamwatamwa dda nga soogera era musumba wange yalwawo okumanya ekinnuma simanyi oba ne kati oba akimanyi tukena mbeera mu sikaati zange empanvu zikweyeeri ate natuuka ekiseera ne neekyawa nnyo nga making sure ngula sikaati ng'ebikka n'obugere ne kibeera ng'omwo era mu kwaya nga nobagula uniform sikaati si uniform nga nnyimpi nga nze kizibu eri kwaya sambala bimpi nabantabukirako kkono nga mbayisa bubi bagamba mbayisa bubi mbakaddiya naye nga nze nyina ekizibu kyange kubanga nabwe nabagamba tewali yali agenda kunyamba awo ekigere kyali ebigere byali byazimba oba like nga sikutegeereza lwaki lwagambye lwaki wali okweka anti kati olwo bizimbye jjukira kuno kwali kwawona kati kuno bwe kuzimba kuno tekuzimba nga bategenkana size obanga omulema yana tukako ekiseera ne ngamba wish ndi mulema naye nga siina pain kuba jjukira kuba mulema alinga omulema ate nga nyina ne pain eya buli lunaku neneekyawa nga tosobola kundaba njagala kumanya pain wali wagambye nti omuliro gwayambukanga nga gwambukirako speed guba gugenda wa mu mutwe mu bwongo mu mutima gusinga kwagala mutima kuba bagamba lyambuka ku mutima ne gwabika obulumi bwatuuka ku mutima kyenkana bwatuukako nga tegwayabika mukama yazza bibi mukama yazza bibi nze kiraka nkyalina ebyokukola bingi sinatuusa kufa kati wawona kuno okwokubiri nkyakujjanjaba mpaka kati size era tegenkana size naye at least ko kati tisinnyonnyonnyo nga kiri ekyali kitiisa nze ne bino nali sibyambala nga nina okufuna amanye gali aganiigina galinga eryato aganene ng'omwo mwe kisobola okugenda ekigere mukyaki omwo ojjanjaba otya okuwona kusaba era kyakutwalira bbanga ki kusaba kwewaayo kumanya ekikuluma kubanga nkubuulire omusumba tasobola ategeera ky'oyitamu katono nnyo okay oli mu kyaki osabira mu kyaki of course buli kimu kya kyaki buli kimu kya mukama katonda buli kimu esaala n'etokota emisana n'ekiro but the pain is not reducing lwaki twafuna option endala nogamba nti oba waliyo abakozesa herbals n'okutwayingako option namala n'engifuna naye it was late olwo guno kubukwata nga wava ku buweke buli bwakuwangeri wakozesa ki kuno ko sinakumirirako wadde empeke abeeranga mu kyaki nensaba jjukira nkugambye nali soogera sirina gwe ŋŋamba okujjako oli nga nguddeko bugwi nandaba oba olinaga oba odde otambulaga ng'ozimbye ebigere oli lubuto ebwe bityo ate nga nze nnyongera kubikawo bubisi nga nakoowa kunfuula emboozi abantu tebanyamba nnyo okujjako okukwogerera because twabagamba tebabeera open anti kati olaba kati nga bano ab'omunda mwena muze mu kyaki muzze kusaba era wajja katusabe
Mukwatagana emikono ne musaba. Awo mukyaki bwe beewedde omuntu akusanga either ku balukoni oba kukuona nga maneesisita ebyaddala gendako wano ne wano ne wano ne wano ebyo ebintu bisooka ku kyaki ab'omukyaki tebakyogera ne bwaba akikola tasobola kubuusa. Era nze omuntu eyaŋŋamba nti banywa eddagala egganda olwo olumbe luganda lwe si mulokole. Wamukiriza otya? Kyali kimubaddeko. Ng'omulabyeko? Saamulabako naye yandagako kubiraga. Era naŋŋamba nkimanyi oli mulokole, nze bampita muwala wa Mutebi by the way. Gwe muwala wa Mutebi nno munange bino onoobisobola? Ne mugamba kati wano wentuuse njagala kuwona. Kintu ky'oŋŋamba eddagala oŋŋamba liwonya nti ye. Nandagirira omukyala wo mu Kitoolo. Mukyala wa Metano? Simanyi linnya lye, wabula manyi lya mwana we. Omwana we mamaani? Bamuyita so yafa bambi. Naŋŋamba ngenda kukutwala ewa maama muleefu ajja kujjanjaba, yajjanjaba ebintu ebyo. Maama muleefu mu Kitoolo? Ewa muleefu manyini gwe manyi? Nyini Kalina? Maama we? Oyo jjajja w'abagondi, jjajja w'abalitogwani? Yafa. Jjajja w'abakasiri? Ng'ogenda wali ng'omukazi anoze ebintu bye nga biri wali ku sigiri bitokota ng'akuba lita 5 ng'ogenda ng'onywa nga bweggwamu ng'okomawo. Olwawo omaze ebbanga kino obulumi tuli mu mwaka ki gw'ofuniramu habozi? 2010. Onyweredde ebbanga ki habozi? Okuva olwo mpaka kati. Okyanywa? Kati ate oli yafa n'enfuna omulala. Okyajjanjaba ttalo? Famire y'omusajja wo okyabalaba? Nnyo. Ne bwe mba njagadde buli lunaku. Bakugamba ki? Tewali. Gy'okyabeera? Mbeera nzekka. Njagala kumanya omwami waddukira kuba mukomyewo mwenna eno ogenze mu kyaki anoonyeza ekyokola sikitegeera. Nga tukomyewo eno otulaba wa sisita we ne tudda eno mu lugonjo. Tubeerabeerawo era obutakanya ne bweyongera. Nga bwe nkugambye nti oli lubuto omusajja abeera waka atudde butuuzi takola oyagala ekyokulya jjukira wali watudde mu maka ga munne. Tekitegeeza nti oba oli bw'aba ali mukulu wa kugambye munange weewogomekaawo nti ate ofuuke. Fuluma nawe ng'omusajja ogenda oyiiye n'ebirala bingi. Kituufu mbeera nkigamba maanyi. So obutakanya ne bukula. Tubeera mu nju yayagala kimu kuba mmese ebirala tomubuulira. Yali musajja mutuufu oyo. Netagana mulaba oyo musajja na Ssaabasajja. Naye nga ddowoozi bambi nga walaba mukazi wattu kati kukyaliko akanyama oko. Ate kukire okuki emmese layika yakoga baagikuba nnyo. Kasanafuna olubuto we byakoma. Njukira yali yantamaatama dda nga sinnafuna lubuto. Olubuto lwe wafuna yali mu kyalo? N'olekeraawo kasalwagwamu ekopa we yakoma. Lwali lwa mukyawa kiki? Kyekyo. Era bye bimusimanyi bakuliriza mwana oyo chance teyagifuna. Teyakuza mwana? Owaali. Ate okuza ekizadde? Ate kati wootakuliriza mwana. Sokoleke. Kati njagala kumanya wali akuleka atya? Wasukka wayitirira okumumma. Kyemmanyi waliwo ekyabaawo. Bakubye okumumma. Kyemmanyi waliwo ekyabaawo ekyatulwanya. Walwana naye? Akikola olubuto lukuze lugenderera. Yali ayagala kukuza lubuto. Oba simanyi nakumanya netulwanira mu kazigo. Nkwata manyi omukazi bw'akola nga bw'atya emikono bw'ati si bw'ati naye bw'ati newoba mawoya aba azaakukola ati naye bakakyabugazi n'afuluuta nno naye ng'omukoonako bibuuze nze
Ngalo ekyabaawo ekyatulwanya kati yakusiibula n'agamba mukazi gw'ontamye kangende n'ogenda kankoviire. Kati bwe twakyankala naawo ne tulwanira mu kayumba. Mulamu waffe, mulamu mukulu yali taliyo naye nga mukyala we waali kati yawulira ebigulubana nga mwasa masowaani. Kati tenakola ate nze akuba ate nze nkuba enduulu. Nga gwako omukazi najja n'atutaasa. Atwawula n'agamba kati gwe sigala eno ono mutute mu nnyumba ennene. Omwami nze gwe batwala mu nnyumba ennene. Kati awo okwawukana okwaddala okutandikira. Naye nga yasaba yeegayirira yeetonda buli kimu ali sisobola. Yagendako ne wa musumba we Bishop Kaisaali wansi ekiwano. Bishop Kaisaali kiwanuka. Ne bategeka olunaku lwe bategese mbu bagenda kujja batusinkane simanyi batutuuze we reconcile namugamba ngeza ne mulabako wano era tebajja. Tola nti gwe kigambo gy'oli. Ali nkooye. Ali nkooye nga sisobola kukiddamu ne wobuufa. Olamaze okuzaala? Sinnaba twawukana olubuto olugenderera lukuliridde. Mwayawukana olubuto? Lukuliridde. N'agenda. Yagenda wa? Nde siteri amanyi. Nabe odongo. Yakuleka mu famire ye? Yandekaawo olubuto ne lukuliraawo ne nduzaaliraawo ne banzijanjabiraawo ne banyigiraawo. Nakati wabeera? Ndi kumpi nabo. 15 years ago. Sikyasobola kubeera nabo bo wakawe naye nga ndi kumpi nabo era bwe mba mbeetaaze era bwe ngamba nti omwana agenzeeko ewaabwe mba ntegeezaawo. Olwomuga agenda keeka maleyo omwezi kuba eri waabwe. Ku neighborhood. Yomusindika amala omwezi mbu wanewa batasala. Awuliriza nga kati leero wumulako gendako ewa maama ne taata okole ku mirimu. N'agenda. So bwe wakakanya obulumi oba bwe wawona tukiyite bwe tutyo okuva ku kibambulira kyewaliko waddamu ne mwogerako ku nsonga eyo ne famire ya bbaawo? Teri yali azze mukyogerako. Ate nkugambye ne we nabeererawo wano wenyini nga tukomye wano twali yaŋŋamba nti sijjukire muntu kuŋŋamba nti oba emmomba bweti oba bweti ebyo kati bino ebisigadde mbifuna mu bantu balala ba outsiders akutunula n'agamba naye ggwe bwondabikira bwoti naye kola bwoti. Bambi kati nange ekiseera kyatuuka nga nyina okwefaako nganze. Kale so obulamu oli mu buli wakati owulira otya? Kati kyendiko kyakulwanagana nakugulu kuwonera ddala kuba we natuukira okufuna bano ng'omugenzi maama muleefu nga bagamba ojja kuwona naye kijja kgenda mpola. Kwegamba okufuna treatment yakyo entuufu na kyajja leeti. Kati nga nyina kubeera mugumiikiriza. Okay. So otandika otya music? Music namina ekintu nakirina nga nkyali Kampala kubeera from Kampala era nali mu kwaya ku church bagiyita Passover Harvest Center. Era nali mu praise and worship wa mass choir. Kati definitely nga bwenzije nosobola kutuula. Njakumanya wano otandika recordinga. Kutandika ku recordinga. Nabe nga bwe nabeeranga ku church nembeera mu kwaya n'ennyimba kati nga omanyi bw'oba oyimba n'ovaayo as a solist ogenda okulira nga abantu bagana omwana oyo asobola okuyimba naye nga bakyogera n'ekikomaawo kale omwana oyo alina ekitone kati muli netandika okupikinga interest kati nga bwe oluusi bwe mba mpuliriza music netuula nga owuliriza music ku ma radios oba kuki muli nga mpulira muli nyina ekinziza mama nti naye osobola okuyimba wenyomera bwereere kati n'abantu abalala nga ogamba nti oyinza okutuna omuntu nga kale musajja gwe osobola okukola bwoti naye olabe katonneezuula. Kati abantu bangi nga baŋŋamba bwatyo kati mwatandika okuyimba ku kyaki nga ntandise okufunayo kacyansi akava eri emabega nensemberako mu maaso oba ku kazindaalo ng'olaba abantu basiima
bayinza obutakugambirawo naye ajja oluvannyuma nagamba kale luli wayimba bulungi nono bwoti wakola bwoti ne bwoti bulungi kale osobola bwoti naye nga gwe bakigamba nti kafiya walina fiya nyingi oba okyagirana kati si nnyo kati oyagala ki njagala ekyo kyempulira mu nze kiveeyo kyeki kuyimba nga bwe bagamba nti tosobola bagamba nti teeka okwolesebwako ku kipande oba tosobola kukuma ttaala nate n'ogibikako ki ekibbo kati bwe mba ttaala nga mbadde mbikibwako ekibbo kyenjagala okuvaamu nabantu basobola teeka okwolesebwako ku kipande teeka okwolesebwako ku kipande ezo si sayinzi z'abapasita abakola miracles kati gwe naawe kyoli wateeka okwolesebwako ku kipande kuba tetwandikutegedde mbadde nkiranye mu makyaki bagamba teeka okwolesebwako ku kipande olina awandikako ebigambo nfuka ku buliri nsaba kuwonyezebwa najja nga akutte ekipande ati pasita namugamba namutebijjaki oyina ekyo kyowulira kyoli kijja eyo manyi owulidde teeka okwolesebwako ku kipande kuliko nebyongerako simanyi oba banakusomako simanyi oba banakola banakusomako kituufu era lwakuba kipande baba balina okuba nga waliwo ebigambo byongerako kati kyekimu wali osobola kukuma ttaala ng'onoonya kitangala ate n'ogisanikirako ekibbo kyekyo muli kikyobulamu kyogamba nti bwabaayo omuntu yenna muzira kisa atandikire ku kino bwe wabaayo omuntu yenna omuzira kisa kyalina okusooka ddala okumanya njagala okuyimba oyagala okuyimba naye sirina ssente nga bwogamba nti ssente zigenda mu studio etegerekeka kola audio kola video enyuma okusola ku radios ku tv kuba mbiwulira nnyo nga babyogera naddala ku Dembe FM olina okuteekamu ssente era olina okuteekamu ssente olowooza gundi industry yajjajjaawo kyekyo kuba nze nzinoonyeza ziganye zibuze kati obeerawo otya kozi waliyo omuntu yandiyagadde maybe okubeera nga ayagala kuyamba ngaye tayagala kuyamba bya music naye nga ayagala kuyamba like mu bulamu bwa bulijjo kiki kyeweetaaga obulamu bwa bulijjo kati ekisookerwako kye balina okutegeera kiri nti kubanga bwogamba nti no akasente kabuze kisoboka okuba nti tolina mulimu yensonga lwaki tolina akasente obanga byokola binafu nnyo okukusobozesa okufuna sente zikola music olina agamba sigenda kuwa sente zigenda mu studio naye kankukolere maybe kyonaafunamu sente zigenda mu studio kiki ekyo nakyo si kibi bwe kiba kizze nga biki ebyo wandibadde bakukolera obukwasi mba neetaaga kyantu kyakukola bweba bizinensi nga nkeera nengenda nenkola nemanya nti nyina wenzija akasente nyina akalimu kenkola naye kavumu obusente butini kuba ekisooka ndi maama alina omwana kuba omwana oyo okuva mu lubuto mpaka kati nze buli kimu bamulabidde alina okulya kati yakula okusoma wetusula batugoba enkya neggulo nenakugoba kwalo newegomako wali neweyiya nofuna awalala okugoba babagoba abantu ogobera ddala so nyina obuvunaanyizibwa nga nze maama nze taata naye enfuna yange enyingiza ntono akalimu kenyina katono kava kolako obusente butina gamba ebyetaago bisinga obusente bwenfuna $10,000 omwezi ofuna $10,000 omwezi omwana wo emyaka emeka yawezeza 13 omwana myaka 13 ebyetaago omusala gwo gwa $10,000 obeera naye buli kimu nze buli kimu oba kudda ku ssomero oba tuli waka oba alwadde oba kwambala kwebaka nze aye kafaanana taata we kyebamwagala ennyo otyo ate yebaga abalala abamulaba bagamba afaanana nze naye gwe omulaba olaba taata we era ayinamu ekifaananyi kyewaabwe nnyo
ate bwe simwagala namwagala kituufu kituufu olina essuubi okusisinkana taata we siriina unless otherwise wandyagadde omusisinkana saagala maybe ayinza okubeerayo nga ali ku internet n'alaba eno vidiyo kati nza njagaza ki nabwagira taata wa mwana wo agenda anoonye omwana we ajja mulaba sobola mumugaana mumulaba ng'oli maama wa mwana we kuba ne bwanandaba agenda kukyusa ki people make things right munaye tomanya bw'aba okumaking things right atandikire kati omwana waali waliwo ki kati omwana mutuusiza mu P5 akyalina okusoma mpaka university ate alina ne talent musambi wa mupiira yeetaaga ssente atandikira awo naye bwe tabeereyo n'asubira nti ayinza okujja nti olwokuba maama w'omwana yes ndi maama w'omwana naye just maama w'omwana. Your name is again? Natukunda Jacqueline. Tunula mu kamera eyo. Amanya gange nze Natukunda Jacqueline. Ekizibu kye nnina kya njagala kuba someone musically. Njagala kubeerako nti nange otuleka awo olabe ku luyimba lwange ku TV yo oba oluwulireko ku radio yo oba Dj.Senior'B ategese essese nga nange ndi omu ku bayimbi boogenda okujja okulaba n'ebyobulamu nabyo si bye kyekyo kasite sente zibaawo ebirala bijattereera sina sente esobola kukola audio ategeerekeka oba video oba ogenda ku studio ezitegeerekeka kuba mpewulira si byangu si byangu oba tolina sente totawaana sisobola kutawaana kyobula n'ebiri bye nasooka obusente bwalinga butini naye era byamala era ne bulema omuntu alina essuubi okujja okuyamba akusuubiremu ekiggwe ye ayinza okuba alina kyayagala n'akiŋŋamba nti ngenda kukola bwe nti naye nja nkusuubiramu kunkolera kino ne kino ne kino oba okuvaamu kino ne kino otyo singa oli ajja nga ayagala kukuwasa akukolera emyuziki kiri oke naawe kyandibadde oke singa abeera yogera mazima naye ayinza okujjira mu kiti ekyo naye ng'alimba nga yeenoonyeza bibye. Alright, tetusobola kusukawo awo abadde Jackie Natukunda nze Dj.Senior'B Remix Wizard. Stories zino tuzireeta olusi si kubeeragirako oba si kubakwasa nnaku but mubaamu ekyokuyiga. Buli omu aba n'engeri gy'ayitamu mu bulamu buno abamu buli omu alina engeri gy'ayitamu mu bulamu buno sijja kulandaga nnyo naye bwe kiba nga kikutteko kiri fine. Kiba nga tolina ngeri yonna gy'oyinza kuyambamu at least osobola okuba motivated okuba nti omukyalo oyo mu byonna byayiseemu okutuuka wano akyasitandinga ate ng'era alaga nti obulamu butandika butandisi so si bukoma obulamu butandika butandisi era asuubira nti ebirungi biri mu maaso wabula ng'essuubi lyonna alitadde mu ggwe omuntu alaba ka vidiyo kano kyonna basobodde newe n'aba connection ejja kuba emuyamba. Mukyala muzadde single mom mumamanyi oza mubakyala mu abasinga okulaba video zibeera ku channel eno mumanyi ebizibu bye muyitamu so obanga wakiyitamu n'okimala okyalina omulimu ogw'okudduukirira bakyala banno abalinga ono weebale nnyo era nakyo tebakukaka era n'okuyamba nakyo kitone oba okuyamba nagwo gubanga mukisa mukama gwagabira atali buli omu. So thank you so much, weebale kulaba, weebale kusubscribinga, mukama wawe omukisa, mweraba.